nga wano ku kwekalakasa okokulaga obutali bumativu ku mudumu gw'amafuta n'okukwata obubi obutonde bw'ensi. Bagasa ensonga nnyingi nnyo, era ensonga ya Mongo senga abadde diaspora mubadde mumanyi ensonga ya Mongo kye yakoze okuwanika ebipande ebyo. Museveni atandise okulowooza ku ky'okuggyako Mongo senga kigenda mu maaso nga mu exposinga mu diaspora mugende mu maaso ba mikwano n'okwongera okulwanyisa enguzi eri Uganda. Mukwate ebifaananyi bya Mongo mu mugire Museveni ya ekintu ekyo kyabakoledde ddala bubi, era Mongo Museveni yalowoozeza ku ky'okuggyako Mongo in case bwe twongera mu maaso n'okumu exposinga, kubanga enziro ekwata bulungi nnyo eri ewa Museveni. So please ba mikwano mwongere mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwabadde mulungi nnyo gwe mwakoze. Babaddeko ku page ya Teacher Lumbuye bwi atandise ne bajja ku Bible and Politics, atabirabye genda yo birabe. Mukama abawo omukisa, mwebale kuyimirira obanga abakulu beebase obanga batulyamu olukwe, tusobolera ddala bulungi nnyo okwekolera ku nsonga zaffe, kubanga tuli ba mulembe guno, tetujja kulinda ba leaders. No. Now eyo nga nvuddeyo, waliwo obunkenke bungi nnyo bino nabadde ngenda bibagamba eggulo naye bwe namaliriza flashlight eggulo nembeera bize mu masimu eno neeno nesigenda ku Mpoma satellite kubijjayo kubyalenjinga kubibawa bulungi, naye nga nabadde mbasuubiza ku flashlight nti nja byogera ku ASP ate olunaku lwabadde lwammwe ng'ate lungoba speed nembirekayo. Waliwo obunkenke bungi nnyo ku nsonga ya security alerts mu State House. Abasajja bagamba diru zaabwe, agenda zaabwe, ebigendererwa byabwe, ebiruubirirwa byabwe bye bayinvestinzeemu emyaka n'emyaka, bye batambuze ebbanga, ekigambo security alerts, ekigambo drones n'ekigambo Mpoma satellite, kati bazzeeyo ku drawing board babuuza ebintu bino byebiki. What is Mpoma satellite? What is drone zange? What is sources zange? Bani seriously bani ababalimu kati bagala kusoka kukikolako, kubanga diru zaabwe zonna ebintu byabwe bye batambuliddeko emyaka bimenyese biganye okweyongerayo olw'ebigambo bino ebiyitibwa drones oba Mpoma satellite. Kakati bagamba basooke banoonye ekintu ekyo kitegeeza ki, tubikola tutya okubanga tebakyalina kye basobola kutwala mu maaso. Buli kimu ekiriwo tuba twakyogera, nabo baswala bingi tubibasuubizizza, bingi tebasobola bikola, bingi tebabikola nga bwe balina bikola, bwe babikola ne mujjayo obuntu ne mubutemaatema ne baswala. Twabawoninga ku kirwadde ky'amaaso, genda olabe ekiri e Uganda. Era abantu bangamba pastor kyogereko, pastor yogera kubanga kirudde. Twabawoninga nga tubabuulira ku kirwadde ky'amaaso n'ebirwadde ebirala ebyo bye mulaba ennyonyi nga zitambula, zijja ne ziyita ku mpimpi, zijja ne ziyiwa ebintu. Museveni n'afuuyira ebidagala kubanga COVID yamukolera omusimbi omuyitirivu. Alowooza mbu era nakugamba omwana bw'aba abaana babanga batambula obanga atambula n'alonda essente, taddamu kuyita ku kipapula nga takisambye, akisamba labo oba kyekweseemu essente. Kati Museveni COVID yamukolera, alowooza okuddamu okukola omusimbi mu kintu ekiyitibwa endwadde oba pandemic. Tubadde tujja nga tubibagamba, ndowooza kati mubiraba ebiyeka. So waliwo ebintu bingi nnyo Museveni ebimutuulidde, era benyamivu nnyo ku waliwo ebintu bye bayogeddeko ebibatuulidde nga empire yaabwe eya century eya Tuthihima dynasty, eyo erimu akabano, ekyo kiyitegeeza kabano. Diru zaabwe zonna zeesibye, akabano e Uganda kifuuse eŋŋombo. Gwe simanyi oli wakabano, oli wakabano nkumanyi, ako kabano, So ebintu byabwe byesibye olw'ensonga eyo. Alina ebintu bingi nnyo. Muhoozi project ab'amagye baalemwa okugiyimiriza. Sejjusa n'abyogerako ne bimulema. Eyo essa abantu bakazini baafa
Muhozi project Banyakairima Bafa Muhozi project ffe tusobodde ogibulookinga ab'omulembe guno. So temuggwamu maanyi, mwongeremu amaanyi kubanga egundi yaffe bagiwulira era bye tukola tuli ku mulamwa omutuufu. Ngenda kubyogerako wali nga tuyingidde mu kigambo kya Katonda. Waliwo ebintu bingi bye tujja tuyogerako ko olumu ne mubiyita ebyokusaaga. Najja wano oluli ne mbagamba nti Mpuuga bategese okuleeta abantu ku kitebe bakolewo furakasi bakubirewo amasasi wabeewo emirambo egigwa Kabe Kasinge ne His Excellency yennyini akubwe essasi afiirewo, oba ye bw'aba tebamufunye nga ye tebamukubye basibe ekitebe kibeere under gundi nga poliisi bw'enoonyereza emyaka nga 7. Ekitebe kisibwe tekiddamu kukola mulimu gwonna, poliisi ekitwale. Ani yawulidde Tamale mirundi ng'ayogera ekintu ekyo? Lwakuba ye yakitadde kwa Bedi Bwanika Mbuno Mpuuga yagaanye bakulimba. Mpuuga ye yabadde akikulembedde. Era ekyakiggisizaawo lwakuba twakyogedde mu security alerts. Era essaawa yonna basobola okikola oba nga bakijjiddewo ddala. Tetwogera bintu nga tetubimanyi. Eyo y'emu ku nsonga. Ensonga endala bye bayogeddeko buli Museveni kyabadde ayira tubadde tukikuba. Twakuba Alien Skin Project eyasooka. N'abaleetedde project ey'okubiri erimu ne Fiki Gaza Dangote Safiki. Babawadde amabaluwa ag'obuyigirize okujja okwesimbawo mu kalulu ka 2026 okubulookinga n'okubuzaabuza abantu. Tugenda kuddamu eri mu politics, tugenda kiraba Museveni bw'abadde nga ajja akikola n'abantu be okutuuka leero. Tugenda kiraba, ogenda kitegeera mu bulambulukufu bwakyo nga tukozesa obululu bwonna obubadde bujja bubeerawo. Olabe Museveni bw'abadde ajja nga atuzannya n'abantu be nga ffe tetubimanyi. So ensonga eyo temugiyita ya kusaaga. Najja ne mbagamba nti Bujingo tasobola kuzimba ku Kananirandi. Ne mbagamba awo ku Kananirandi si wa Bujingo, Bujingo tagenda. Mumanyi nti Kananirandi bagisibye, bagigadde. Kyo mwakitegeddeko. Ababaddeyo leero, ababaddeyo simanyi ekiro bavuddewo nga bakikakasizza tewakyali kuddamu kusaba mpaka babagambye service bagenda kuzifuniranga ku radio ne ku TV ku Soroti Media. Owakana nabagamba ne mbagamba bagenda kubawo ekibaati wonna bagenda kukolawo birala. Nemponi ng'abantu b'ekkubo liri eriva awo ku 3 ku Northern Bypass okugenda e Kawala, amaduuka agali awo mwabali ku mugguukiriro gwa Bujingo nabawoninga nti no mugenda kuvaawo, muteekewo abiri. Abasipeeya waawo mugenda kuvaawo. Kale tujja kuddayo, tujja gitereeza edda. Kakati wammawulira ekintu ekyo temukiyita kya kusaaga. Kakati nzizizaako bino ebirala. Bannaddiini babadde ewa mu State House. Bannaddiini bano kwabaddeko abalokole, kwabaddeko abaprotestante nga bakulembeddwa Kazimba Mugalu, Babujingo n'abasumba abalala. Owekereziya saamutegedde, teyabadde ku banene, tetwamutegedde owekereziya. Ne mubajje yabaddeyo, naye mubajje ye yabadde alina olukiiko oluli special, naye era nga yasoose n'abeera ne mu lwabano, naye ye yasigaddeyo ng'alina oluli special. Museveni yabadde abawa message y'amazuukira. Bonna message y'amazuukira gye bagenda okubakubiriza okwesiga ennyo Katonda n'okulindiriranga Katonda mu buli nsonga, obuterwanira ntalo,
okubakakasa nti obuyinza buva eri Katonda era gwe wenna atali mumativu Katonda yajja okuwa obuyinza mu kiseera kyabwo naye kati musooke mugonde temulwanyisa gavumenti. Bagenda bakuutira ebintu ebifaanana bwe bityo okugondera amateeka bwe babadde bavaayo. Buli munnaddiini eyabaddeyo bamuwadde obukadde 10 buli omu including Kazimba Mugalu babawadde obukadde 10. Bagenda bagamba temwenyigira mu bikolwa byakola biki, simanyi temutabangula, simanyi temukola biki, simanyi muwulire, simanyi mugonde, Katonda yagaba simanyi obufuzi ate yabujjako kati mumuje. Oba Katonda yatandika okugaba obufuzi luvannyuma lwa 86. Museveni ye kiti yalinda Katonda obumuwa. Temujja kutumanyira mwe basajja mmwe. Ne babawa obukadde 10 buli omu. Mubajje yabadde ne meeting ya Mubajje yabadde etya. Museveni yabadde amukuutira ng'amusaba amuyambe abantu ababiri abafiiridde Kololo baleme okwogerwa. Mubajje agende bamutumye okugenda osisinkana ab'eŋŋanda z'abagenzi, then ne media zonna zigaanibwe okubyogera n'okubiripootinga. Ab'eŋŋanda z'abagenzi bakompasetingibwe. Era Mubajje n'akakasa nti ekyagenda kukikola bulungi era ajja kukisobola. Abantu abafudde omu bamuyita Ibrahim Lumu. Mubajje ye yaleese bino ebintu. Ibrahim Lumu omala babadde bamuyita Mwebe Faizo. Abantu babiri be bafiiridde Kololo. Era Mubajje n'akakasa nti agenda kikola bulungi nnyo okuziba obujulizi obwo buleme ebintu ebyo birimo okufulumira mu mawulire gonna, n'ab'eŋŋanda bakompasetingibwe baleme kuvayo ku complaininga era tebyogerwako. Ne Mubajje ne bamutemera ezize naye n'agenda ng'ajjudde bulungi. Ekirala kye mugenda okulaba, Mpuuga aweereddwa omuceere n'ennyama okugenda okusiibulula ng'Abayisiraamu mu bbendobendo ly'e Masaka n'okwekuumira ennyo mu bannaddiini. Agenda kukuŋŋaananga nnyo mu kusaba, tagenda kuvanga mu makanisa, agenda kuwangayo nnyo n'okweyama n'okuyamba amakanisa agali mu mbeera embi. Museveni yamuwadde amagezi okwekuumira mu bannaddiini be baba bamuggyako ekikwa kyaliko. Bannaddiini bwe banayogera n'abantu bajja kwongera okulaba Mpuuga ng'atali mukyamu. Era agenda kusiibulula Abayisiraamu. Bagambye senga eno Yidi ebadde yakusala bisolo, Mpuuga babadde bagenda muwa ente asale ente agabe, Masaka yenna akungirize Mpuuga. Obwo bwe bukodyo bwa Museveni bw'abadde ajja akolanga abantu bw'ali mu kuwa Mpuuga. Mpuuga byagenda okusiibulula abantu oba abasiibulula mumanye byebyo. Eyo nvuddeyo ngenze mu politics. Tugende mu kigambo kya Katonda. Olwaliro mu politics muwulire ebigambo bino ebiri mu politics w'olwaleero, kubanga bibadde mu security alert naye ate nga bikola politics aliwo. Biriwe biti. Njagala okukuutira abaana mwenna abali ku media aboogera, temugeze okulya ssente za Museveni okusiruwaza abantu. Mu information gye babawa mu gitambuze ey'okubambu Museveni agenda kusumulula abaana abali mu makomera. Museveni tetumusaba kutabaana abo mbw atukwatiddwa favor. Bagoberera amateeka, bwe baba baamenya amateeka bavunaanibwe basaavinge. Kubanga naffe gavumenti egenda okujja egenda kuba temenya mateeka. Tewaliwo mwana wa Nuupu yali asingiddwa musango bukyanga batandika tukwata. Museveni tetumwetondera, tetumwegayirira. Bw'aba awulira ng'alina obuyinza bungi, ng'alina amaanyi mangi buli kintu akisobola, agenda azuukize nnyina. Oba awone omukono, oba yeekuba ekiraka ennyuma, alekerawo okutonnya.
temuddamu kutumanyira abaana ba media temuli obusente obwo obutambula okusiruwaza abantu mwemba maze abokubiri abazadde mwenna nga mulina abaana mu makomera kana kantu mukatemeyo abazadde mwenna nga mulina abaana mu makomera bagenda batuukirira nga bakozesa records za mpuuga z'abadde ayina n'ezawangadya abaafiirwa abaana n'abaana abaasibwa mpuuga yabiwaddeyo bagenda basindikira babbalamu n'omusimbi ogutagaanika kati muwulire temugeza ne mukwatirwa Museveni ekisa ne mumutungula ku ddobo lyaliko abo abaana beetisse omusalaba bagenda bagutuusizza eggologoosa mwagala basuuza musalaba gwabwe abaana abo beetisse omusalaba gw'eggwanga Uganda. I repeat, ebimu tugenda bisoma mu kigambo kya Katonda wano mutegeere kye kitegeeza abaana abo okubeera mu kkomera. Kati muwulire abaana bonna abali mu makomera Museveni bamwekiise babadde baleetebwa mu makooti ensi yonna ekimanyi ne Museveni yakyogedde yagambye obwo obusango butono Museveni yakyogedde bwe baba bayokya ebipiira ako kasango katono bwe baba bakuba bukubi bantu ako kasango katini okujjako nga batta omuntu akasanga katini kabasibya kababeeza batanga n'olwaleero tebatandikanga na kuwoza emyaka 5. kati abazadde abalina abaana mu makomera muwulire bw'olya sente za Museveni okuta omwana wo n'okkaanya n'ojja mu mawulire nti ye Museveni toyanziza tuteera abaana omwana wo ogenda kuba omulidde omwana wo ate totukaabiriranga otya. Museveni aliko fayire nnene alina ebintu ebimukutte mu international community okulinnyirira eddembe ly'obuntu kyova olabanga kati aleeta abantu okwegayira mbu munnange politicians be baba misleadinga abaana bakyamu bwe baba bakyamu abalamuzi bakiwulire babasalire. Wulira Museveni ayagala kujjawo obujulizi ayina ekimugoba mukomera tasobola battirayo buli mwana gwe bagenda okutanga Museveni amutadde agenda muttira bweru. I repeat, mark my words. Omuzadde wenna ali wano oba nawulira akantu kange obanga mumanyi abazadde abo omwana yenna bw'afuluma nga Museveni omwana afulumye bagenda mutemulira ebweru either ku bodaboda oba bucyenga bamusse waali. Museveni amanyi abaana abo yabasibira bwereere alinyiridde eddembe lyabwe ne bwe buli baddi bajja byogera. Museveni ayina ekimugoba buli mwana yenna gwe bagenda okuta agenda kufiira ebweru mbabuulidde. Museveni buli mwana gwakwatirwa ekisa ne mweyanza ne mukkiriza kubanga mugenda kukola ebiwandiiko ebituufu nti omwana wammwe ye yamenya amateeka. Kati Museveni okwerinda ebiddako eri abaana bammwe bagenda batta ekyo kirimu mpuuga mbabuulidde. Bali mu kukiriyalinga bujulizi abaana abo bali seefu gye bali mubaleke beetika omusalaba gwammwe beetisa omusalaba gwa Uganda mubaleke bagwetike. Museveni kyova olaba atandise okuyiiyayiiya mbuffe tumwegayirira. Museveni tetulina bwe tukwegayira bw'oba olina obuyinza bungi ng'oyagala tukwegayire sooka ozuukize nnyoko awo tulyoke tujje tumanye nti gwe olina obuyinza bwonna kati taata tukusabe ebirala bye twetaaga. bw'oba tosobola kuzuukiza nnyoko totawana kutomanyira abaana mubaleke eyo. Ffe bwe tuba kyatulema nga bo bakyetisse batuuse omusalaba gwa Uganda eggologoosa mubaleke beetika omusalaba ogwo bagutuuse eggologoosa. Bamaama mugenda kukaaba amaziga nga Museveni atadde abaana bammwe mbabuulire. Olwayo z'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu mujja bitemayo nga Museveni atadde omwana mu nnaku ezi mumusange nga atemuddwa. Olunamala omutemula bagambe ab'NUP batandise okutta abaana ababadde mu kkomera kubanga baali baagala abaana babeere mu kkomera.
diiru eva mu State House erimu Mpuuga erimu Kayihura erimu Museveni erimu Muhoozi balina ebibagoba abaana abo mubalekeeyo aba abaana basojja aba abaana balwanyi gye bali mu kulwana naye bino bitegeerebwa abo abayawulizibwako tugenda bimanya tugenda bisoma wano mu Bible ne wenna enzikiza ne bwene nkwata video ya leero ngenda gimalayo ngenda gimalayo yonna wulira senga omuzadde bato weegattane kyovolaba bagenda kugula ba bloggers bagenda kugula ba tiktokers okuvuma Nuupu n'ogikakanya ne His Excellency Kyagulanyi ogwo omusimbi gwafulumye edda kibeere ku ma TV olaba Kyagulanyi ayagala abaana babeereyo olwokuba talinaako buwe ayagala babeereyo bakibamanyiize abazadde b'abaana ne bakyala baabwe n'abakwatibwako ababeetoolodde ba Guardians bagenda baleetera omusimbi nga Museveni amaze osiba abaana bammwe amale abawo obusente ate mukaaba amaziga mayitirivu nnyo ng'abaana bammwe kwegamba Museveni abeere nga mulungi nga yatadde abaana bammwe NUP n'ebattira ebweru nkugambye bagambe nti NUP eya Ssaabasibe ababadde mu kkomera kubanga ye Bobi Wine abadde ayagala babeereyo munda eyo diiru Mpuuga yagirimu eyo diiru Mpuuga yagirimu omuzadde wenna weesonyiwa abaana abo sigwa oli mukomera abaana bagumu nekye baliko bakimanyi waliwo abaafa abasalawo ne bafa bo ne bafa basenteza abaafa bufi mwabammwe mubalabako waliwo abatalaba baabwe guno omulembe gwasituka kusasula mutango ogwa Uganda okununulwa now ogwo ogusajja mmwe mulabeeyo Museveni alina ekintu ekimugoba Museveni yayagala nnyo ng'alowooza mbu tunaateesa naye ne bigaana anoonyayo omuntu yenna afaanana okubanga wa Nuupu ateese naye on behalf of Nuupu bigaanye okumanya Mukama ayambudde Museveni n'okumuswaza n'okubanga Museveni ali mu paniki tamanyi kiddako bino ebintu bisaana ng'obyetegereza ng'oli wali ku kyoto ng'osobola obbiraba nti Museveni ali desperate era abantu abagezigezi abakujjukujju nga Balamu bagenda kukola sente mu Museveni okufa obufi nti Museveni ali down nti ali ready okuteesa ne kansala wa Nuupu pulezidenti Museveni bw'aba pulezidenti yalibadde ateesa na pulezidenti wa Nuupu naye bw'omuleetera kansala wa Nuupu bali ku mutendera gumu nti mu Nuupu Museveni ateekwa kuba ku mutendera gwa Nuupu Museveni bw'aba ali mu Nuupu nga badde kandidati wa Nuupu kaadi tumuwa ya bwa kansala kubanga kansala atuula n'abakansala kansala naye Museveni okulabako omuntu nga yeetuumye nti Nuupu ne bw'aba kansala Museveni awulira ng'amusitulako omugugu gwe gusajja gwe kankubuulire muyina abaana musinika ebinnyo olina abaana gwe gusajja gwe osiruwala oba Nuupu yakutumyeeyo mudde mu kulya ssente golowooza mbu simanyi mbunza ogenda okuteesa Kyagulanyi lwaki ambuukira mulina abaana mmwe kambabuulire history repeats itself mu myaka gya 80 abantu baatemaatema ebitooke bya bannaabwe abantu baatemaatema bannaabwe nga eno gavumenti evuddeko ng'eneewambye musajja gwe abantu bajja ttema ebitooke byo mulekerawo okutusiruwalirako mulekerawo okutusinikirako famire azo n'agamba famire yani famire ya Kawuma eri wanyini nze ngikiikirira amanyi bwasula famire ya Kawuma ejja n'egamba twebaza Kyagulanyi kubanga atubeereddewo era byonna byasobola okukola abikoze ensonga z'abasibe bali mu makomera nga baasibibwa watali nsonga bannakibiina ki National Unity Platform babanja obwenkanya ku bantu baabwe kubanga bakimanyi bulungi nti ebbanga lye bamaze mu kukomera bbanga ddene nnyo naye nga ne kkooti zennyini zalema okuwezesa abantu abo oba okubaka omusango gwe babasalira nti guno
abangi ku bo bawezezaayo emyaka 6, abalala bali myaka 5, n'abalala baweza emyaka 4 naye nga tekuli yali awozeseddwa. Bakanya baleeta mu kkooti ne mubalabako nti weebali naye nga tetumanyi musango ky'omutuufu ogubavunaanibwa. Kye buvuddeko bawuliddeko okusaba kwa Balamu n'omuvubuka gwe bafoojinze nti wa National Unity Platform nga basaba abaana bano bayimbulwe, era Museveni yennyini n'akkiriza nti oba obusango butono nnyo kubanga tekuli yatta muntu. Bwe buba nga tebuli mu kutta muntu lwaki tebayimbulwa? Ye yennyini Mwami Museveni akimanyi nti obusango butono nnyo obwo, wabula ayagala kubonereza Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga akimanyi nti be baasiba bonna baali bawagizi ba National Unity Platform. Bagezaako okuteekawo embeera eyo batiisetiise abaana abo babalage nti emisango gye baliko minene naye ate nga nabo bennyini amazima amatuufu bagamanyi nti obusango butono. Mwami Museveni ekintu kimutudde mu bulago, anoonya engeri gy'agezaako okuyimbula abantu bano tagiraba kubanga bannakibiina ki National Unity Platform baagana okutula naye ku mmeeza bateese. Batandise okuleeta abantu abeefaananyirizaako okubeera ab'NUP nti bateese ne Museveni asobole okuyimbula abantu bano. Ago ge maanyi g'abantu nti Kyagulanyi Ssentamu yagana okuteesa ne Museveni atandise kuteesa n'abantu abali ku levo z'obwa kansala nga bakulaga nti basobola okutula naye bamukkirizise abate. Family azo n'agamba family yani family ya Kawuma eri waliwo nnyini nze ngikiikirira amanyi bwasula. Family ya Kawuma ejja n'egamba twebaza Kyagulanyi kubanga atubeereddewo era byonna byasobola okukola abikoze. Kyonna kyasobola okukola akitukoledde. Govaayo buli avaayo family ya Kawuma family ya Kawuma family ya Kawuma oyita otya Kawuma oyita otya Kawuma. Ebyo byonna babireeta basobola okututengula batengule era nalabyeyo gwe ono mwana yani ono mwana TikToker yani wamma gwe musajja dda mu TikTok zo dda mu content zo. Politics waba yakulema nga tomanyi kye bitegeeza byesonyiwe rama byesonyiwa madda mu content wo. If not Jobu sente bwa Museveni ng'okimanyi abantu banyivu gwe gusajja gwo gwageze simanyi gukansala. Laba Museveni bwe yatunudde ng'awulira ensookumulaba nga Museveni ensookulaba Museveni ng'ali ne kansala wa Nuupu. Ye Museveni awulira emirembe kubanga waliwo ekintu kyayagala omutikulako. Your Excellency, ndi wano nga nyimiridde nina kye nsaba okusaba kuba byenteeka okwogera bingi bwe ngamba byogera tujja kusulawo. Your Excellency, ndi wano nga nsaba n'obuwombeefu abaana abaasibwa aba NUP they were misled. Your Excellency, nsaba okuba nti oyimirira mu bigere ebyo obeeyimirire. Ye idi byosobola okuwa eggwanga agenda agiwe nnyoko bali mu makomera ag'enjawulo bateeka okuba nti tebasobola kukola kuba babakwata nga tebalina misango. Balina emisango, abamu balina emisango, abalala baba misleading politicians. Museveni bw'oba yagala otuwa abasibe sooka otuwe eddamulira otuwe Kibalama tuwe Kibalama tuwe Kanata tuwe bali 18 bw'omala obbaleeta tuteese ku balala. Temugezako kutusinikirako binnyummwe basajja mmwe.